Abantu basaba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera egy'enjawulo beeye ku kisaawe kya Muteesa II Memorial Stadium e Wankulukuku okubawo nga bajulizi ng'empaka z'omupiira gw'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno zikomekereza. Katikkiro Charles Peter Mayiga yaggaddewo empaka zino era badde awerekeddwa ku baminisita ba Kabaka, bajjajja Bataka Bakulu ab'Obusolya, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugombole n'abalala bangi. Empaka ez'akamalirizo zibadde wakati w'abazzukulu ba Nsamba b'Engabi ne bazzukulu ba Lwomwa abeddira Endiga era eddakiika ekyenda we ziggwereddeko nga ttiimu zino ziremaganye ggoolo 2-2. Bano be bagenze mu penalty, bazzukulu ba Nsamba ne bawangula bazzukulu ba Lwomwa ggoolo 6-5 era ne beetikka engabo y'ebika by'Abaganda ey'omwaka guno. Bw'abadde abakwasa engabo eno, Katikkiro Charles Peter Mayiga abayozaayozezza obuwanguzi. Omwaka oguwedde nabagamba nti engabo bagiddemu tutegeere nti obusobozi babulina. Bagizzeemu ekitegeeza nti obusobozi babulina. Naye njozaayoza n'endiga. Fenna nga bwe tulabye omupiira omutindo gubadde gwa waggulu era nga gusamba olw'akamalirizo. Mbayozaayo bw'atyo ategeezezza nti empaka z'omupiira gw'ebika by'Abaganda za nkizo nnyo mu Buganda n'asaba Abaganda okwongera okwagira enteekateeka z'ebika byabwe kubanga ebika ly'essiga okulukibwa Obuganda. Emipiira gy'ebika gwe mupiira gwokka gwe muzannyo gwokka oguli ku musingi ogw'ebika. Emipiira gino emipiira emirala emizannyo emirala tugirina mingi naye emizannyo gye twetabamu ng'Abaganda gy'emipiira gy'ebika. N'olwekyo mikulu nnyo ekyenkanidde awo ate era nga bwe tumanya ebika y'erimu ku masiga 3 Obuganda kwe butudde. Kamalabyonna mu ngeri y'emu atenderezza omutindo ogwoleseddwa abazannyi ne yeebaza abavujjirizi bakwasizaako Obwakabaka mu nteekateeka nga zino. Mulaba ennaku zino kikulu nnyo abantu okuvaayo bantu bategere ebika byaffe kubanga embeera nga bwe mugiraba tulina okwenyweza. N'olwekyo emizannyo gino mikulu nnyo. Njagala nnyo okwebaza Oweekitiibwa Sserwanga Minisita ow'emizannyo n'Oweekitiibwa Maani Magala ssentebe w'emipiira gino egy'ebika olwakaweefuddemu. Naye neebaza n'abavujjirizi tulina wano aba Airtel bo balengera wala bano aba Airtel. Minisita b'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga ategeezezza nti omwaka ogujja emizannyo egy'enjawulo gigenda kubeerawo bw'atyo n'akubiriza abantu ba Kabaka okugyetabamu. Omwaka guno mulabye ekigo, mulabye omweso, mulabye abaana ab'emyaka 12, mulabye omuguwa nga gusikibwa ate omwaka ogujja ate bigenda kuyitirira nga tubyongeddemu. Abavujjiriza abakulu ab'empaka zino aba Airtel Uganda beeyamye okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Twebaza abantu bonna ababadde ku bisaawe eby'enjawulo emizannyo gino egy'enjawulo gibadde gibeera era tusaba mwongere okuwagira ebyemizannyo ebirala ate mwongere n'okuwagira empeereza zaffe nga bwe tutambula bulijjo. Katikkiro w'ekika ky'Engabi Ensamba Ssaalongo Richard Yegabalironda yeebazizza abazannyi okwolesa omutindo ogwa waggulu ogubatuusizza ku buwanguzi. Tuli basanyufu nnyo olwaleero tuddamu okutwala omulundi ogwokubiri. Naye twali twasuubiza dda Obuganda bwonna ne Uganda yonna nti Engabi ekika ky'amaanyi nnyo nga twetegese bulungi era nga tulina okuddamu okutwala engabo. Awo nno twagala okwebaza ennyo abazannyi baffe. Ab'Endiga tubeebaza okufunga ekyonga kubanga kijjeeyo okulaga nti tusamba omupiira. Singa baabadde bangu ensi teyanditegedde nti Engabi esamba bulungi omupiira. Ensobi gye twakoze olunaku lwa Idi olwajja olw'okulya ebisolo twerabidde okulya endiga. Kaakati tugiridde leero. Oceano Mukiibi, BBS Terefayina ageesigika.